Badde ne meeting ez'enjawulo, but most importantly nabadde ngenze kulaba Honorable Ssegirinya. Honorable Ssegirinya omusanze ali atya? Ali bulungi nnyo okusinga bwe yali. Mwongere omusabira, ali strong, yeetambuza kati yekka, atambulako mu compound eddwaliro, appetite yeeyongedde, ataddeko ne ku mubiri okusinziira bwe yali ndi. So asanyusa nnyo okusinziira bwe yali. Ofunyeeko omukisa okwogerako n'abasawo ne bakubuulira ki kye of course. Sobola kudda wano okunnyonnyola ki kimutawaanya, naye ffenna tumanyi nti Honorable Ssegirinya tali bulungi, tabadde bulungi emyezi kati ena okukyanga ava mu kkomera, naye Mukama mulungi nti atereddemuko. So tusuubira nti atajja kwongera okuteegera, twongere omusabira. Naye kyensembyeyo kumanya nti bamutadde. So omuntu yena bw'aba mu buzibu mba njagala ne tumuwagira, ne tumuyamba n'abuvaamu, ne tuyambagana kuba ensi kuyambagana. Enkya mukolo gwa chairman weteeseteese otya owulira otya? Kugambye suuti twazigolodde dda era nange nkeramu ekereziya Nyanzi naye ayambala akaweeta akawulire nga bwe kanyuma. Nyanzi atugambye nti n'emyaka 23 naye obadde tomu advisinga ku kutwala bintu mu nkola eri eyamwe gye mwatwala naga mubadde omukutogera twamufunye ku interview. Nyanzi ye baaba wange, ye mukulu wange, so ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Next. Nga muzintu President bulungi kulika ekkubo tambudde giti eyo nga muli bangi anaye President mbadde mugamba ki banna mwena kyemugamba tina kyetugamba okulekayo buddeyo mugamba muki abawagizi bo bagala okumanya otambuliddeko wanawana webbanga nomaze temulina internet kyogamba temulaba waliwo abali ekyazange kibakakatako mu bannyonnyola kuba mulina internet mulaba yabadde ekya temwagirabye no mulina internet nammwe kati nina kuba nga nyinyonnyola nsonga ndala nnyo sho mwagirabye gyembadde mulabyeyo. So obadde oludda nti okuyimbira abantu kyovola batukubuza wabadde otya experience? No, it was good. Nabadde e Bungereza nabukoze concert, then after that nabadde ne address mu parliament ye Bungereza. Then on my way back mpitiddeko Nairobi mbadde ne meeting ez'enjawulo, but most importantly nabadde ngenze kulaba Honorable Ssegirinya. Honorable Ssegirinya omusanze ali atya? Ali bulungi nnyo okusinga bwe yali. Mwongere omusabira, ali strong, yeetambuza kati yekka, atambulako mu compound eddwaliro, appetite yeeyongedde, ataddeko ne ku mubiri okusinziira bwe yali ndi. So asanyusa nnyo okusinziira bwe yali. Ofunyeeko omukisa okwogerako n'abasawo ne bakubuulira ki kye of course. Sobola kudda wano okunnyonnyola ki kimutawaanya, naye ffenna tumanyi nti Honorable Ssegirinya tali bulungi, tabadde bulungi emyezi kati ena okukyanga ava mu kkomera, naye Mukama mulungi nti atereddemuko. So tusuubira nti atajja kwongera okuteegera, twongere omusabira. Waliwo abali boogera ebigambo bingi nnyo togenze mulabako tomanyi na gyali. Njagala nnyo ne twogera ku bintu eby'amagezi. Naye kyensembyeyo kumanya nti bamutadde. So omuntu yena bw'aba mu buzibu mba njagala ne tumuwagira, ne tumuyamba n'abuvaamu, ne tuyambagana kuba ensi kuyambagana. Enkya mukolo gwa chairman weteeseteese otya owulira otya? Kugambye suuti twazigolodde dda era nange nkeramu ekereziya Nyanzi naye ayambala akaweeta akawulire nga bwe kanyuma. Nyanzi atugambye nti n'emyaka 23 naye obadde tomu advisinga ku kutwala bintu mu nkola eri eyamwe gye mwatwala naga mubadde omukutogera twamufunye ku interview. Nyanzi ye baaba wange, ye mukulu wange, so ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Next question please. Mu kanisa ogenda baani? Bannaye temumbuuza bingi nnyo nammwe byekkanisa, mugenda kubeerayo mu kkanisa mujje munammwe munyumirwe, tebabayise ku mbaga, nze mbayise ku pati wanje. Nabadde nyina kujja ku makya naye
nga bwe mwalabye nga nyina okugenda nendaba muganda wange Honorable Ssegirinya ng'ate nyina ne meetings ez'enjawulo naye era ntusinze muntu y'omu. Yeah. Principal oli muyimbi otabadde mune ssente ezavaayo ebbiliyoni ezo oyinza zogerako ki? Njagala nnyo obudde bwange naddala nga butono ne mbuwa ensonga enkulu. Okay. Yeah. Can you talk about the entertainment industry or Girabot at the moment? I'm the president of the Republic of Uganda, so it is cheating the rest of Ugandans to ask me only about the entertainment industry. I gave the whole weekend to the entertainment industry. Now we have to deal with other issues. Thank you very much and good night. Okay, thank you. Yo, where we go?